nebyo lyonna line eggwanga Buganda tiryamanyibwa nnyo eggwanga lyaffe wetolola ensi zonna twesinge nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyavadda naffe tukikuumenga abazira ennyo abatusooka balwana nnyo mu ntalo ne balyagala nnyo eggwanga lyaffe naffe tulyagalenga twesimye nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyavadda naffe tukikuumenga abaana balero katulwane okukuza Buganda nga tujjukira nnyo bajjajja baffe bafiirira ensi yaffe twesimye nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyavadda naffe tukikuumenga nze nayimba tya ne sitenda Ssaabasajja Kabaka asanira fuga Buganda bonna naffe nga tumwesiga twesimye nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyavadda naffe tukikuumenga Katonda omulungi ow'ekisa otubere Mukama tubunduguleko emikisa gy'era baffe omukuumenga twesimye nnyo olwa Buganda lyaffe ekitiibwa kya Buganda kyavadda naffe tukikuumenga tubalamusizza nnyo abooluganda mwenna abako n'ab'emikwano ababuuzaako nze Haruna Mutabaazi abampuliriza mwenna olwaleero ennaku z'omwezi lumu omwezi ogusooka mu omwaka 2012 eno ye rediyo y'Abaganda ku www.ababaka.com mbaagaliza omwaka omupya bwe tuyingiddemu 2012 bwe tubeerere gwa mirembe. Abaganda tuyimirire ku magulu gaffe nga twerowooleza.
nkomyewo nate okubanjulira pulogulaamu yammwe eŋŋanzi wooli nywera. Essimu yaffe nga bulijjo eri 4 4 7 5 0 8 2 0 9 8 9 6. Skype yaffe eri Ngabo ya Buganda. Ne email yaffe eri abo abandyagadde okutuwandiikira eri Ngabo ya Buganda @gmail.com. Okuva mu studio Ngabo ya Buganda nga tusinziira wano mu Ilford ku njegeyogo z'ekibuga ekikulu London ekya Bungereza. Mu studio ndiwo ne Buganda tebwasabwa. Nga bulijjo tusooka n'okwegayirira omutonzi Katonda waffe nga tumusaba atuyambe okuwangula mu kaweefube ono bwe tulimu. Katonda waffe Abaganda tuggulirewo ekkubo eggolokofu omwaka guno ogutandise 2012 gube gwa kitangaala eri Abaganda abalumirirwa Obuganda okubojja mu nnyanga. Katonda waffe ow'ekisa n'amazima. Katonda awuliriza abalaajana. Nga tumusaba otujje mu kulaajana kwe tulimu okw'ensi yaffe Buganda. Katonda w'abajjajjaffe, Katonda w'ensi yonna, era Katonda w'ensi yaffe Buganda. Tukusaba otuwa amagezi okumanya amaanyi n'obuvumu mu kwerwanako kuno okununula ensi yaffe Buganda okugijja mu buwambe. Tukusaba tufune entegeka eya nnamaddala omwaka guno, tutuukirize obweyamo bwaffe obw'okujja nnyaffe Buganda mu mikono gy'abagwira. Tukusaba otuwe entandikwa n'obusobozi. Twejjeko abantu abatukuumidde mu bufuge emirembe gyonna obatuwonye. Amiina. Omutwe gwaffe gugamba Abaganda amazima galituwa eddembe. Kiki ekyalemeseza Buganda okwejja mu nnyanga? Mu buwambe bwe tulimu, mu bufuge ne tuba nga tetulina bwetwaze bwaffe. Ne tuba nga tetulina ddembe lyaffe. Ne tuba nga tetulina mirembe mu nsi yaffe. Bannange, omutwe ogwo kintu kikulu nnyo. Kwe twongereza era kwe tutambulira
kwe tuleetera emiramwa gyonna. Omulamwa gwaffe ogwaleero gwe tugenda okussa ebirowoozo nga tuteeseza Obuganda gugamba nti obubaka bwa Katikkiro Jebbi Walusimbi nga yeetegekera okuzzaayo Damula owa Ssaabasajja Kabaka. Nguddamu omulamwa gugamba